My saying is efuga biteryetaagisa beera waggulu eno oyiseewo batya oversight strategic level gwe wooba obeera ebisigadde bijja falling in place. Kati nze kankutegeeze efuga bbi kye bayita patriarchy it comes in moderation kiba kya kigero terijja lyonna. Nze ndi musajja muganda era natendekebwa nti mukyala wange bw'atuuka mu nsonga ze muwa akabanga. Kati ate awo nze siba wafuga bbi era bw'angamba munnange ndi mu mbeera ya mugamba itsoke era mmanya nti wano agenda kubeera munafu agenda kuba ne moods ezitategeerekeka era expectations zange zibeera balanced nti bwe nkomawo omanye abasajja ekisingo tuyombese ewaka n'abakyala mmere na julayina bintu bibiri byokka era kitange yaŋŋamba Sebowa nti obanga odde ewaka funawo awantu w'oli ekintu toddanga wakanga olubuto temuli empty stomach because the food will be used against you. Otuuka waka ssaawa nnya ez'ekiro ng'omukazi akuma asigire ali kaveera bw'ati akatonyeza n'omubuuza ki ekigenda mu maaso tugenda kufumba ku nnya ez'ekiro nnya za kiro n'omubuuza mwasibye mukola ki nange enkomyewo leetimu kookya nno nnya za kiro. Kati enjala gy'olina n'obusungu bw'olina toyinza butamukuba naye bw'oba ova eno nga waliddeko n'oyita awa Rolex n'olya Rolex yo ne bw'oddayo ewaka kunnya ng'akuma akaveera ogamba ate wali ttabu ng'ogenda weenabira nga weebaka ate nga wateekawo amateeka bwe neebaka tebanzuukusa okuggyako nga waliwo afa. Kati eryo lyefuga bbirize but in moderation to protect you from the chaos of domestic violence. Bwe neebaka tebanzuukusa kati nkomyewo ssaawa nnya gwe okuma kaveera sigenda kukayanya nze ninamu li Rolex lyange nga naaba nga neebaka onaaba bw'oyimba n'obuyimba ayi bene muli mumeefuga n'omala okunaaba ne weebaka kubanga ye yategese nti emmere is going to be the entry point mu busungu bw'alina. Olwanye n'ensi ng'omusajja it is very wrong to come back home and fight with a woman again. Singa abakyala ekyo bakitegeera bannange teri kintu kisinga kuwa mirembe nga mukyala akusanyukira ng'okomyewo naye odde wakanga omukazi atunulanga kugamba gwe babbye akalulu